banka nijja newandiikako ebigambo banka property for sale. Omusajja nagezaako like okwemulugunya eri abantu abazzi ne bamugamba nti ekyapa kino ffe tukirina. Ne omukyala yajja ne tumuwola obukadde 6 n'ennyumba gye yasingayo eri mu miliyoni ng'ebyo nga 2. Ne bamugamba nti era esente zakimulweti nze saazi otwogerera tumubanje miliyoni 10. Omusajja ayingira ekisenge nga yeekalakaasa eri mukyala we. Omukyala we manyi bwe yamugamba, nze ndaba taata gundi wandivudde mu lulonda kambe n'onunula ennyumba yo. Kati abasajja abakozesa abakyala oba abaana mulambike. Yensonga lwaki omukyala asobola okuyimirira n'agamba bino nabikolerera. Because ye yanoganga emmwanyi, ye yayanikanga emmwanyi, gwe n'oleeta buleesi mmotoka n'etikka n'etwala ku kyuma n'okwata ssente. Gwokimanyi nti bw'obeera nga 100% gw'okola emmaali yo, waliwo n'emmaali gy'okweka ne batagimanya. Mikwano gyo ne baba nga be bagimanyi, balooya bo be bamanyi nti Alani ayinayo ettaka wa. Alani tuli mu mbeera ng'olumu ne bw'osanga ng'omukazi aguze waka essepiki, omubuuza ya ssente mmeka. N'okwata ssente ze yaguzeemu essepiki n'ozikola ki? Because onoonya dominance mu maka. Alani omukyala gwe twagala atugattako ng'akola. Yoyo ng'amala bizibu byewaabwe. Bw'aba akola ng'obwolumu asobola okuyamba ku baana be. It is fine. Naye gwe wali kigambye nti wali olabyeko omukazi eyeeraliikirira nti singa nfa Alani agenda sigala atya n'abaana ab'omu muzigo. Nti kankole nnyo tulabe nga tuzimba ennyumba ne bwe mba nfudde Alani abeere nga at least alina abaana wakola ki? Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kya Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Kale nyongero baniriza ku mukutu Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero baniriza ko yonaje musizidde okubanga ate mutulabira tuli mu gwanga Uganda wosinzidde okubanga tukuweereza naye wosinzidde okubanga ate otulabira as usual towerabira festive season eno kuyitako ku Ucha Kids Corner bayina ebyokuzanyisa by'abaana ebirungi engoye z'abaana ate naawe nga oli muntu mutonotono nadamu abawalo oyitayo n'olondamu asati mweziri bu jackets mwebuli obulungi naye nga strictly y'abaana naye nga bumanyi mulimu abantu nga mulinga abaana abato bode waizi size byonna so onako olwaleero azimi mbadde ndudde okukyaza ku mukwano gwange Haji Musa twatudde dda kati kano kenakomyewo e Dubai banji mbadde munga Haji ngato omukyaza bisambi mbadde siriwo naye nakomyewo mbera wano ne Haji ne tunyumyamu ku family matters. Haji ono muyizeeko ebintu bingi naddala batewe bakwata family batewe bakola ssente nga family. Njagala okutumira ku mukwano gwange Hajati Mpombo banaye ne Hassan ne Kasim ne Naka mbatumiddeko nnyo mwebale kola mwebale kuweereza banna Uganda abawangaalira mu Dubai awo actually bangambye nkugambe nabo bakutumidde bali batya Hassan gyali eyo ne Hajati alhamdulillah business etambula bulungi kamere bakatunda dead night so ndine Haji Musa naam buza kuba tulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh banange abatulaba era abatulindirira ekiseera kyonna tubategeeza nti tukomyewo okuddamu okulaba nga tukola ki tubaako bye twogera
Alani abadde teyangoba abantu bayinza olowooza nti manyi bisambi agamba abantu namugoba kyokka simugobangako just Alani teyangoba naye abadde yatambulamu ate we yakomawo ku Friday nali bize ate naye ng'ali bize kati ne tusalawo tukole ki program tugikole leero. Haji yesewe ebintu ebimu ku byenkuyigiddeko kwe kukuuma obwongo bw'okuzimba family. One, nja tandika ne nina akantu akansumbuwa. Yes. Keneebuuza ndafa abuuka abatandika obufumbo oba abatandika okuzimba family. Olwo akantu keneebuuza kesitegeera kava ku ki. Okola ebintu byo oba abasajja bangi bakoze ebintu byabwe noleeta omukyala ng'omuleese akusanze olina wooli mu maaso eyo omukaddiye ng'ate ku bintu ebyo olina sooka mwebuuzaako bitunda ekyo bwe kiri. Kale tetuganya abamu bafumbo bampeta naye nga waliwo ebintu ebyoga nti ekyo kyamuukye kya Haji Musa yamanyi naye tukaextendinga omukyala waliwo story gye nalabye nga omwami ayagala kufuna bujjanjabi kutunda ku bintu bye ajjanjabibwe ng'abaana bataddewo ekkuuli n'omukyala tojja bitunda era natudde ne ŋŋamba naye kati ddirwe nnyini wallahi omuntu lwalina okutunda ku bintu bye dirwe nina authority ku byange ng'omusajja oba di omukyala lwalina okugamba nti lwalina okugambibwako oba okubuuzibwako ku bintu bye ku bintu nti mukyala nno wategedde nti kapolotike emmanga waali eri ŋŋenda ttundawo ate n'oluusi abakyala abamu ogenda osanga omusajja nga mwagala kuwa twagata mwogere ne mama Shafiiri oyo yajo babuulira ku byettaka naye ng'ate bya musajja ng'olaba ate bakwatagana abamu n'olaba nga kizibu nnyo kyokka bamu n'osanga amaka nga maama akimanyi bulungi nnyo taata yasalawo ati ebintu ebyo bimbuzaabuliza ddala ddi lwemba n'ekyange nga sirina kwebuuza ku mukyala wange ddi lwemba n'ekintu nga nina kwebuuza ku mukyala wange bizinensi ozirabye bizinensi ya mukyala na mwami naye kumbi omwami takyalina makulu omukazi yabeera ku seefu kituufu jukira twakyogerako mu polygamy tugamba omusajja waba asuubira okuwasa omukyala omulala akola atya ekikwatagana n'okugatta bizinensi ntugamba akole ki ekisingako obulungi akyewale kati Alan bwe tuddayo ku nsonga eri yennyini naye leero tetusomye ku comments z'abantu tujja zisomera kubanga nti abantu badde bakulinda dda nnyo naye mbadde nteesa olwaleero comments tuzireke tusooke tutandikire wano kale bwe tugenda ku nsonga eyo yennyini gy'obuuzizza ddi omwami lwalina right ku bintu bye Alan ekisooka njagala tutegeeragane kino wammanga ebiseera ebisinga oba on ennomo abasajja ffe tukola osobola okuwasa ng'oyina ng'olredde omaze okukola oba ne wabaawo abantu abamu kati nga ffe abaawasa at zero okitegeera okyapangisa tolinayo yadde ekyobugagga mu nsi naye n'okola ki n'owasa nakubanga nawasa ndi ku university nawasa nsoma I was at zero nze we nawasiza twali room tugisulamu basatu ng'ate nze nsula wansi nga banange be basula ku bitanda nenvayo ne bagamba ngenda kuwasa ate nze asula wansi kati nze natandikira ku zero. However gwe ng'omusajja agenda okuwasa waliwo ebintu by'olina okwegendereza oba tutegeeragana kakati bwe bukeera ku makya kati mu mbeera nga gye nawasizaamu Alan ne tutuuka time nga oba nkola nga n'omukyala akola nga bwe tuba tulina ettaka lye twagala okugula twekuŋŋaanya ne tusasula okitegeera katugeze ettaka lya $5,000,000 omukyala n'aleetayo 2 n'endeeta 3 ne tukola ki olwo tuba tuyingidde partnership business tuba tuyingidde partnership
kati ebiseera ebisinga abantu abali ku mbeera eyo balina ebintu bye babuusa amaaso ne batuuka mu bukadde ne bibatawaanya nga bamaze n'okufuna ba third parties bamaze okufuna abaana ebyo ne bikola ki ne bibatawaanya. So nze ku lwange nze ŋŋamba omusajja yenna yandibadde independent mu maali. Oba okitegeera ekyenjogerako? Omusajja yenna omusajja yenna asuubira okukola amaka yandibadde independent mu maali. Nti kyokola kyonna wandibadde tosuubira kugamba nti ojja kugamba mukyalawo nti omanyi ninawe 3 oba oyinayo naawe 2 leeta tugatte tugule ka politikali. Oba ogezaako okuntegeera kyengezaako okugamba? Kubanga nze lwaki ndeeta ebintu bwe biti singa bukeera ku makya ng'obufumbo buganye ng'ate mwagatte maali. Oba tutegeeragana mwagatte maali ne mugula property ne mugula ettaka. Bukedde ku makya obufumbo bukoze eki buganye. Either omusajja agenda compensatinga omukyala sente ze yateekako oba omukyala compensatinga omusajja esente ze yakola ki kati kino ngezaako kugirayo ebizibu ebiri mu ki kati tutandikidde wali eri mu kugatta emaali nti omwami n'omukyala beegasse babeeko kye bakola. Okitegeera njagala kwanukula kiri kye nagambye nti omusajja yenna kyandibadde kituufu n'abeera independent mu ki mu maali. Ndeeta akakunizaako okubiri bwe bubakeera ku makya katugeze nga mwagatta emaali n'omusajja omukyala yagatta emaali n'omusajja ne bukeera ku makya nga omusajja ono afunye famire endala tugenda kibala tutya? Okitegeera edduuka lyetulimu lyetulina lyetukola omusajja alina 50% n'omukyala alina 50%. Kati bukedde ku makya nze njagala kuleeta famire endala omusajja ovuwiki era omulimu ogulinganga gwe tuliwo lyerinde edduuka lyetukola ki lyetulimu kyokka twalitandika babiri. Twalitandika babiri sente ziweze tuli babiri ziweze sinakindi Alan waliwo wojja okusanga ng'edduuka lino omukyala yasinga oddibeeramu. Okitegeera omusajja alina ebirala bya batisa omukyala yasinga oddibeeramu naye ate tugenza odditunuulira nga it's the main source of income gye tuyina ewaka. Akakakonizo kategedde nako eyo embeera nayo ne tugizza ebbali. Alan waliwo emirimu gye tulina nga gikolebwa waka. Owulira abantu abalina family businesses musobola okubeera ne family business either nga mulunda nkoko mulima naye nga it's a family business. Bwebeera family business kitegeeza nti eyina abantu abagirimu ab'enjawulo obamanyi oyinza okumenyerayo abagibeeramu family business abaana mubaamu abaana ng'abakozi mubaamu taata ne maama nga baki nga ba shareholders. Kakati ekyo bwe tutuuka mu mbeera nga taata ayagala kuleeta family endala ng'already source of capital oba source of income yeno family business gye tulimu. Ngezaako kugirayo ebintu ebituleetera ebizibu. Ekibuuzo kiri ky'obuuziza nti lwaki ennaku zino bwe ntunuulira story eyo gy'obadde oyogerako nalabye ng'ekiyinza ekimu ku bireeta obuzibu ye mukyala ono omulala taata gwe yawasa. Kubanga noono yenninyini alemedde ebyapa naye yali mukyala namba 2. Waliwo omukyala eyasooka era taata gwagamba gwe yakola naye ebintu byonna naye yoye Allah yamujjulula yakola ki yafa. Ne wajja wabaawo maama kati ono omulala eyakwata ebyapa. Kati maama akwata ebyapa simple because waliwo n'omukyala omulala era waliwo story gye nabadde ndaba sinaba nagimalako nga bano nabo bagamba nti fe okuleeta ebyapa n'oli naye asooka aleeta ebyapa byakola ki byalina. Kitegeeza nti kati omukyala ono atandise okufiiringa insecure yensonga lwaki olaba asobola okukwata ebyapa n'abitwala n'abiteekako caveat ebirala n'abikweka n'okubikweka. That is the insecurity. Tutegeeraganye. Kati tuddayo ku kiri ekibuuzo ky'ogambye nti omwami lwalina okukola ki okuba nesse ku maali ye. Alan amazima amatuufu oli talina bw'agenda kufugira ku maali yo ng'okakasa 100% go wagikola.
gwokimanyi nti bw'obeera nga 100% gwokola emaali yo waliwo n'emaali gy'okweka ne batagimanya mikwano gyo ne baba nga be bagimanyi balooya bo be bamanyi nti Alani ayinayo ettaka wa ebbali ayinayo apartments ebbali okitegeera yeyo independence gye twogerako nti omusajja buli lwasalawo n'astandinga independently nagamba nze ngenda okulabirira amaka gano kyonna ekikolebwa nze ngenda okikola ki Alani tuli mu mbeera ng'olumu ne bw'osanga ng'omukazi aguze ewaka essepiki omubuuza ya ssente mmeka n'okwata ssente ze yaguzeemu essepiki n'ozikola ki because onoonya dominance mu maka tolabika nga muntu ali miini Alani waliwo anti kati oyinza okulabika nga ali miini mu balala but after some time wabaawo ebizibu ebigwa mu maka amalala omulala lwategeera kye wali otegeeza obwa miini bwo mugamba twagala abakazi nga batugattako nga bakola toyagala musajja bakubuuze maali gy'ogitwala Alani omukyala gwe twagala atugattako ng'akola yoyo ng'amala bizibu byewaabwe omukyala twagala nnyo akole because nsagala ntunuze mu bizibu byewaabwe oba okitegeera bw'aba akola ng'asobola okwemalira ebizibu byewaabwe that is fine bw'aba akola ng'obwolumu asobola okuyamba ku baana be it is fine so nze saagala nti mukazi akole ajja nnyambe oba okitegeera kino njagala okitegeere Alani abakyala abo balaba they are not civilized in terms of expenditure they are not civilized oba bwe njogera ekigambo ekyo okitegeera ogamba nti omuntu tali civilized in terms of expenditure okitegeera otya nkitegeera ng'omuntu agamba nti abakyala mu nsonga z'okusaasanya ssente ewaka si balungi tebamanyi kukwata nsimbi si ye abakyala ate bebasinga okukwata ensimbi obulungi kubanga omukyala asobola kufumbira abaana amazzi g'omunnyo ng'enva ng'essente aziterese za kabiina naye kyeŋŋamba nti abakyala they are not civilized in expenditure Alani oyinza okuliisa amaka emyaka 10 omukyala n'agula emmere okumala weeks ezo n'akulangira emmere eyo nga gwe ebbanga emyaka 10 gy'omaze ng'obaliisa tobalangiranga nako yeyo civilization gye njogerako nti bo tebalina civilization eyo nti when you spend on someone teweetaaga ate kumwogerera ng'akunyizizza bukeera enkya omwana n'abuuza omwana gwe kitaawo wano yagula sukaali naye nga amubuuza kitaawo yagula sukaali akamugulira weeks ezo 2 oba si kyekyo nga yaguze kilo 3 tezinaba kugwako zabuulizaako omwana nti kitaawo yagula sukaali wano kati mukyala waba asobola okulangira omwana gwazaala sukaali nti kitaawe si yamugula watya ng'ennyumba gye basulamu yiye oba onfuna kyengezaako okwogera kyogezaako okugamba nti katugeze omukyala n'abanga ewaka asasuddeyo nga zirina we zaabuzeemuko n'asasulayo korenti emyezi nga5 nga gobadde osasudde renti emyaka 10 gye mwakamala mwenna emyezi 5 na mingi emyezi 5 na mingi emyezi ekinene nnyo 3 ayinza olaba omukyala abeera nga takola abeera waka buli kimu gwo kimukolera n'akubuuza Alani wali ompadde ki wali ompadde ki gwe naawe oyimirira mu basajja n'oyogera naye ng'abeera waka takola buli kimu gwakireeta bw'oba toweereza zaayaka abeera mu nzikiza nina akubuuza Alani wali ompadde ki anti gwe ku byolina wali omuwadde ki kati kankoze olina amayumba olina amamotoka olina assets kale zosobola okutunda n'ofunamu talina business talina kyabaabuuza tagamba nti kiyita siima naye abaabuuza gwenga mu bulamu bw'oli obulamu bw'oli munange mbwagala kati gwe wali onkoledde kinze ekyange Alani nkubuuzeyo ekibuuzo bw'okikkiriza gwe mu magezi go g'olina simanyi bungi bwago nti oyinza okumala emyaka 5 n'omuntu nga tolina kye wali omuwadde nakyali wange naye bali bannaffe wuliriza nina kyali wange omukazi yamubuuza ekibuuzo wali ompadde ki bali bayombayomba bawanyisiganya ebigambo namubuuza wali ompadde ki omusajja n'asirika bw'asirika ne mukuba akaama ne mugamba mubuuze wajja n'abaana
kati n'omusajja naye namugamba wano wajja n'abaana nakuwa abaana kale kanjogere ekitini nakuwa abaana wajja n'abaana wano omukazi teyaddamu kunyega kigambo nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu byerina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozule ekipya yasirika busirisi oba okitegeera era namugamba nti kale wemba kakasa sirina kye nali nkuwadde bw'oba ova wano lekawo abaana bange okitegeera kati kyekyo nga tuddayo ku nsonga eri gy'obuuzizza nti di nze lwe nina right ku maali yange era ddiro nina okwebuuza ku mukyala wange akati ekisooka era newala atya enkaayana ezo ezibaawo njagala tunda kintu kyange saagala kuŋŋambako anti kati olaba Alan ekisooka kikino erudde abakyala baba batuufumu because omuntu yenna oba omusajja yenna bw'atandika omuze gw'okutunda tegukoma ogw'okutunda gwe omuze gw'okutunda ogumanyi bw'atandika omuze gw'okutunda omusajja oba omukazi tegukoma ze nina kyali wange mukyala we ng'atunda ebyawaka genda okudda ewaka ng'ekitanda yakitunze agenda okudda ewaka nga TV yagitunze takwebuuzizza nako oba okitegeera kyenkizaako okwogera akati omuze gw'okutunda first of all mubi gufaanana ng'ogwa zzaala gwekimanyi nti abakubi ba zzaala omukyala abeera ewaka nga ennyumba gy'alimu baagikubye edda tamanyi era ekyo kigatte ku muntu akwata ekyapa kyawaka ekyamaka n'agenda n'akisinga mu bbanka nga munne gwasula naye takimanyi anti kyenkugamba kubanga n'omuntu ayeewola amanya ajja kuzzaayo omukazi alabira bulabizaawo ng'ennyumba abantu bazita talina na kye yali amugambye ngalaba bagiwandiikako banka property for sale n'agamba ate kiki nti ate kiki bajjayo endagaano ng'omusajja yajja n'akola ki neyeewolera ku nnyumba oba omukyala kati kangonyumizeeyo kasitole waliwo omukyala yatuuka ng'asingayo ennyumba nga ne bbaawe takimanyi nga bamuwola emiliyoni zaali 6 bamuwola emiliyoni 6 emiliyoni ezo 6 ne zituuka ne zakimuleti nga ne ziyingira 10 bwe ziyingira 10 banka nejja omwami talina yadde nekyamanyiiko nti ennyumba baagisingayo banka nejja newandiikako ebigambo banka property for sale omusajja n'agezaako like okwemulugunya eri abantu abazze ne bamugamba nti ekyapa kino ffe tukirina omukyala yajja ne tumuwola obukadde 6 n'ennyumba gye yasingayo eri mu miliyoni ng'ebyo nga 2 ne bamugamba nti era esente zakimuleti nze saazi wetwogerera tumubanja miliyoni 10 omusajja ayingira ekisenge nga yeekalakaasa eri mukyala we omukyala we manyi bwe yamugamba nze ndaba taata gundi wandivudde mu lulonda kambe n'onunula ennyumba yo owulire we yamugamba awutandikira otyo yamugamba ndaba taata gundi wandivudde mu lulonda kambe abasajja nga banunudde bintu byabwe
wandivudde mu lulonda kambe n'onunula ennyumba yo. Olwo nga ye ayinawo mmeka? Ani omukyala ayinza okugamba ezo ng'ayinawo. yazikolamu ki? Ate bonnyonnyola kye baakola. Gwe Alan omuntu asingayo atya ekikyo. Abakyala batandise okwebuuza lwaki tetukyabateresa byapa. Omuntu n'akuwa emmotoka n'atakuwa na logo book. Lwaki? Oba okitegeera ekintu ekyo. Kati ebyo ebintu bwe bityo bye bikola ki? Bye bireeta omanyi abakyala bayina bu groups. Bu group obwo bwe bubayingizaamu ebyo lwaki obonaabona. Kwata bukwasi tomanyi ndagaano za nyumba we ziri. Manyiwo. Kwata nze ngenda kutwala mu gundi mu banka gundi bakuwe ssente. Omusajja toyina nakyo kimanyiiko yadde. Kati nga tuddayo ku kiri ekyokutunda ky'obadde oyogera. Ekyokutunda property. Nze ng'omu nze siwagira kutunda properties ze tumaze kukola. Alan bwe tubanga zino twazifuna tetulina ze tutunze. Oŋŋamba otya nti tutunde? Fine tuyinza okuba tuli mu mbeera embi. Ogamba tutunda amaka. Bwe tutunda amaka ne tugula empewo. Tekiri possible. Tusobola okutunda ennyumba yaffe gye tuwangaliddemu emyaka 2. Nti tutunde, tufune we tugula, tuzimbeko, ezisigade tubeeko kye tukolamu. Bwe tugula empewo. Nitumala n'okuzimbako ennyumba ne bagamba lino ettaka lye mwagula liriko nnyini lyo. Osiba towulira bagula mpewo. Oba okitegeera. Then ekyokubiri bwe tutunda kino kye tulina kati. Onkakasa otya nti kye tugenda okugula kyo tetujja kitunda. Nfuna. Hakati awo ensonga bwetyo bwekola ki? Ensonga bwetyo bwetambula. Dio omusajja lwalina property. Omusajja bw'aba awulira nga ayagala kutunda. Kola ebintu eby'enjawulo. Obeeko by'otereka ebbali. Ng'ebyo byo gwo byemanyidde. Tobyogera. Byogere mu bantu b'omanyi abensa ababo b'omanyi abensa. Toyibulira mukyalawo. Waliwo ebiteetagisa kumubuulira. Ng'okugeza. Kati nina okay fine. Nina we nabazimbira. Sina kindi nina ne we nabagulira we balimira. Kati ntandise okufuna obusente bwange ne nkungaanya obutaka bwange ebbali. Nkugamba bwaki. Oba kitegeera because mmanyi buno bwe ntadde ebbali bwe bugenda okuntaasa mu kiseera wannabeerera nga ddala ndi ku kisenge. Kikujjako ky'obugamba mukazi ono era ne busigala nga bubwo. Alan kankubuulireyo ekintu kimu. Wali otutteko ekintu ewaka kyonna. Osobola okkijjaawo ng'omaze okituusaawo. Kati ekibuuzo kiri okizzeemu kyombuuzizza. Waliwo ebintu ebimu ebibyo by'ogula n'ogamba ebintu bino kambiteekemu ssente mbyebaseemu ssente zange. Katugeze oba oguze emmotoka oba oguze ki naye ng'oteresemu buteresi ki ssente. Kati ekintu kye ntereseemu ssente lwaki nkigamba ab'ewaka? Okitegeera? Gwekimanyi nti ogula TV n'ogiteeka ewaka. Ne butuuka nga tosobola nakwata ku remote. Ni remote nga abaana abalaba katuuni yo nalaba buzannyo nalaba katuuni kana kazannyo kagwako abaana abalaba katuuni nga tosobola. Kati ate bw'owafuna omukyalo omufuzi omulungi tayagala obeere ku ssimu nti oli ku ssimu wazze ewaka naye oli ku ssimu. Ate on top of that akulemeseza okulaba gwe byoyagala ne bw'omugamba tulabe ku mawulire takkiriza linda akakazannyo kaffe kaggwe. Akazannyo kagenda okugwananga n'amawulire gakoze ki? Ati kyenkugamba nti ekintu ky'oleese ewaka Alan kiba kizibu nnyo okukijja ewaka. Ekyo kyo kiba kyawaka. Oba okitegeera kyengezaako okwogera. Era kye kinagambako lumu nga twogera ku polygamy negamba katugeze nze bwe mba nga ngenda kusula wa namba emu. Ne mpitirako ewa namba 2 oba 3 nga nina ebintu ebiri mu mmotoka bwe babiraba mbagamba mubitikkule ebintu mubijjeemu ne bwe biba tebibadde byabwe because saagala kulowooza essoono nti eri gye ntwala ebintu yokka. Oba okitegedde kati kyekyo n'emmaali bweri. Alan bwe bukeera ku makya ng'omusajja yenna akakasa nti ajja kwetaagayo ssente lubamu lwe tubeera n'ekintu nga weetaaga ssente z'amangu.
weetaaga ssente za mangu mangu ng'olina kukwata mmotoka n'ogiteeka ku katale n'ofuna ki kati gwe ngamba otya nti ngenda kukwata emmotoka ngiteeke ku katale ng'omukyala yancontributinga ku musolo oba zaali zinnemye n'okumalayo omukyala n'azimalayo n'atereka logo buuku. Are we together? Onfunye bulungi. Sikufuna nze. Wekake. Nze bw'oŋŋamba Haji. N'oŋŋamba nti Alan. Olinganga alina ky'oyagala okusiga mu basajja. Nti kolayo ebintu eby'emabbali osirike. Kakati okoze ebintu eby'emabbali osirise. Singa omukyala singa lukya kumaca nofa obawo ababimanyi bulijjo tebaleka sente mu banka nomanya abantu ababbi gwe mukazi wamanyi sente ziri ku akawunti yo kyo si kya bugagga leka nkubuulire Alan beera n'ebintu byo beerako n'ababimanyi mama wabimanyi mama wamanyi nti olina wali akataka babrother bo bamanye nti Alan alina akataka wali bobo ina abaana abakulu nabo bakimanye nti olina yakataka obu kitegera kingezaako okwogera kyenjagala otegere mu nsonga eno nti ekintu kye tumaze okuleeta ewaka Alan kiba kifuuse kya famire tekisobola kuvaawo gw'olaba basobola okuteresa ekintu famire n'ekiwamba ninga bakikuteresa Alan nenkwata laptop ngeyo nenjikuteresa negamba manyi Alan ngenda kutambula munterekera laptop yange eyo ogenda okudde ewaka nga laptop omukyala yagigabidde omwana owa senior 4 ninga bakuteresa ntereke kubanga gwe bwaleeta ewaka olaba ne bw'oleeta ewaka n'oyogera n'ogaba naye kino si kyaffe era bamanyi obalimbye kikyo oba okitegeera kakati omusajja ddi lwalina right ku maali ye omusajja alina right ku maali ye gye batamanyi ddi omukazi lwalina right ku maali yo ddi omukyala lwalina right ku maali yange kati nawo tunjagala tutemewo bwe tuti Alan twayogedde ku family business family business bwe tuba nga tugirimu abantu bameka basatu emiteeko esatu erimu abaana bano abakola erimu naffe abagitegeerera emaali yaffe ffenna I don't have full right ku maali eyo nti yonna nze njitegeerera nze ng'omuntu neither omukyala wange okuba nti emaali eyo yagitegeerera ng'omuntu nti bwe tutuuka nti nina kyenjagala nedda oba ogezaako kitegeera kino kifaanana nga abantu abagulawo joint account bayinza okugamba nti joint account eno tugiriko abantu basatu we must all sign kitegeeza nze bwe ŋŋenda ne bwe mba nze ndeese ssente mu afternoon ne bandaba nti nze ndeese ssente ntaddeyo miliyoni 10 bwe bukeera ku makya nga nze nzize okugjayo ssente mbasikirizibwa okusinziira ku poliisi gye twateeka ku akawunti yaffe gweokimanyi nti nno family businesses ezisinga abaana tebasasulwa bakolwa naye tebasasulwa gwali okigendereddeko nga basasulwa family businesses ezisinga oba ne bukeera ku makya Alan n'ogenda mu mulimu gwa maamawo do you expect omusaala naye ng'olowooza ekituufu kyandibadde ki nasasulwa singa maama aba aleese muntu mulala ali mu myaka gyo tamusasula anti amusasula kubanga amusasula kubanga aba mukozi gwe wano oba ki mba mukozi naye ndi emmere Alani bw'asasula oli omukozi tolya mmere njagala tutambula empola bw'asasula omukozi oli kikujjako okufuna fiizi gamba ye oba nedda osigala ofuna fiizi kati lwaki woba gwe okola takusasula because bwateekawo omukozi omulala amukola ki amusasula lwaki bwateekawo gwe takusasula oba oyamba ku maamawo kuki ate munaalya nga tomuyambye kati bwoba mala njagala tutegeeragane okay fine maama wange bw'abanga bwe mukolera maama wange tansasula kangende nkole we banansasula
because era ne wenkola we bansasula era eno mama asigaza alina right empeera fees n'endiisa. Ekyo kyoyogera kifaananira ddala ng'abazadde abasajja abamu abalina emmotoka ewaka naye nga mukazi we tamanyi vuga mmotoka, abaana tebamanyi vuga mmotoka. Mukazi we amanyi vuga emmotoka, toyina mmotoka. Njirina lwaki agenda yiga ali mu kuyiga by the way ali mu driving school. Oba okitegeera tetunatuuka bulungi. Kole kategeeza ki? Aka omukazi ng'olina emmotoka ng'omukazi tayita. Anti kati kyegambye nti okuddira nze nteeke mutabani wange mu bizinesi oba muwala wange mu bizinesi yange naye nga ye simuwa musaala, oba nteekemu mukyala wange mu bizinesi yange nga simuwa musaala. Kyagala okufaanana nga bwe tunaabeera n'emmotoka ewaka naye nga ffe tetugiinaako right, tetusobola givuga, tetugasa egasa ggwe. Kitegeeza ne wookera ku makya ekiro n'olwala tuyina kunoonya abamanyi vuga mmotoka ku kyalo bajje bakutwale mu ddwaliro. Lwaki omwana owanga yebbirira okuvuga emmotoka z'abaneighbors tomeze ng'ewaka tuyinawo emmotoka? Ukitegeera bwe mba nkooye singa ntambula olugendo n'enkoowa nga ndi ne mukyala wange, how comes mukyala wange tasobola kutuula wano n'anvuga n'enzira wano ebbali? Kyekyo kyengezako okugamba nti yensonga lwaki ebiseera ebisinga olaba abakyala bano batuuka nabo ne batufuukira ekizibu ku maali nti wajeefuga dda naffe katukuzinye. Ne bukeera ku makya maama ne yeekobaana n'abaana ne basengula ggwe. Olumu kiviira ku bukodo bwe wajja okola eno emabega. Ne kambuuze ettaka n'ennyumba biri mu mannya gange ng'omusajja nabikola ng'omusajja mu buvuka bwange. Nfunyeyo omuwala muleese tuzadde abaana bakuze biki tali mu mpapula. Waliwo etteeka erigaana eri nti omukazi waba takkiriza tebavaawo. Nti bwaba takkiriza kola ki? Bwaba takkiriza kutunda. Tosobola. Nga ku mpapula taliko. Tosobola kutunda nga mukyala wo takkiriza. Tokimanyi? Nga ku mpapula taliko. Pozi nga muli bampeta. Ate anti kati waliwo amateeka genda uli agagenda gakyuka simanyi kasita obeera n'omuntu emyezi 6 biki ebintu tusabigenda nnyo. Naye Alan tosobola kutunda. Kati sije bayitanga malito home bayina ekigambo kye bakozesa ekyo. Malito home. Siye gye bayita malito home. Siri sure. Nakiwulirako ekigambo kinoonya ekyo so malito home. We mubeera we muwangaalira mmwe we muwangaalira gwe ne mukyalawo n'abaana. We muzaalidde abaana we mukoze buli kimu. Tosobola kutundawo ne wooba oyagala. Niye ate okimanyi bwe bukeera ku makya oba nga mwawukanye biki buli omu akivuga akizza ku sayidi ya mukazi. Omukazi kati agenderaawo abadde naawe ebbanga lyonna akuviiremu awo obusa nga talina kyafunye. Kati nze njagala tutunuulira okukola Alan bwe bukeera ku makya ng'omwami n'omusajja omwami n'omukyala bakoledde wamu. Tulina aka bizinesi kaffe oba tulunda nkoko waka. Katugeze tulunze enkoko zaffe tumaliriza tutunze enkoko tujjeeko sente ezigenda okuzzaamu enkoko tujjeeko ne sente enkoko emmere gye zigenda okulya nga tukoze eki kati gana amagoba agasigaddewo ne tugamba nti tugagulemu ekibanja ekyo kyani ekibanja olowooza kyani ogambye ne tukeera tulunda enkoko ewaka. Partnership abantu abasinga tetumanyi partnership kye kitegeeza. Alan bwe tuba tufunye omukisa ogwogera ku business ne partnership tujja kutegeera ekigambo partnership kitegeeza ki. Ndi twakedde ku makya nga baby tulunde enkoko. Baby nenga nengula enkoko. N'ogula emmere y'enkoko. Nze nensigala ewaka nga nze alunda. Nze omukyala nze Alan okutte sente tubaliridde ntugenda kozesa sente meka ntugenda enkoko twetaga enkoko 12,000 nti obukadde 3 bujja tumala okugula enkoko n'okuziriisa paka lwe zifuluma. N'ogamba nti nze obukadde 3 ngenda buyimiriramu gwe omusajja n'omukyala n'agamba nti nange ebisigadde ngenda biyimiriramu ebisigadde byebiruwa kwe kulabirira enkoko ezo zirina brooding zirina okugema
ezimu zeetaaga okudipiikinga okusalako emimwa okitegeera kati omukyala n'ayimirira mu mulimu ogwo nga yakola ebyo ebintu bwe tuba tubadde tulunda layers katugeze ne tuzirunda omwaka nga gumu na kitundu oba tuzirunda emyaka egyo ebiri ng'omukyala yazirimu 24/7 nga tomusasula musaala ontegedde bulungi because waliwo okubanga azirimu naye ng'omuwa omusaala gwe ogw'okulunda enkoko ezo but nga tomusasula musaala aba director mweyo partnership okitegeera kitegeeza bwe tukeera ku makya enkoko zino ne tuzijjawo katugeze tuzifunyemu obukadde bwaffe 7 ne tutoolako expenses zonna zonna $1,300,000 ne tuzizza ebbali ne tukwata ana ge tusigazza ne tugamba nti ana gano tugakole ki tugazimbemu ennyumba ala n'ennyumba eyo yaffaaba okitegedde oba toyina right kukeera ku makya kungoba mu nnyumba eyo nga nange we siina right kola ki kukugoba mu nnyumba ekintu ekyo okitegedde bulungi nze nkunyonnyodde nti bwe bukeera ku makya ng'omukyala tulunze enkoko ne tutuuka ku makya enkoko ne tuzitunda ne zifuluma ne tukwata ssente ze tufunye nti tufunye miliyoni zaffe 40 ge magoba ne tugamba 40 gano tugakolemu ki tugule fuso kati gwe tugula fuso kadi ebaako mannya gaani anti kyenkulaga nti ebiseera ebisinga tuli azaamaanya nti kati nze agenze mu katale era ngenda kuzza fuso ng'eri mumanya gange so wabaawo obwenkanya kadi eno efulume ng'esoma abantu babiri oba esoma erinnya ffe lye tusazeewo nti esoma erinnya bwe riti naye nga bizinensi okitegedde nti ebeera yaffe babiri right gy'olina ku bizinensi eyo ye right gye nnina Alan toyina nsonga lwaki okeera ku makya n'ogenda n'ogula emipiira gya fuso eyo nga nzi simanyi tewali nsonga lwaki ogula emipiira gya fuso nga simanyi nga nange ndi director kuki ku fuso eyo eba ekyo kitegedde bulungi oyagala kulwanya abantu ku internet ge mazima buli lwe muyingira mu partnership kati tuli mu partnership ya family gwe tata bw'oba gwe waleeta enkoko ffe abaana ne maama waffe tulunze enkoko kiki ekikulowoozesa nti zizo ng'obadde totuwa musaala nga tulunda oba okitegeera oke vaayo ogambe nti enkoko ezo nzireese naye ngenda bba wange omusaala ne bw'ogamba ngenda bbawo emitwalo 10 buli mwezi ne tuzikkaanyaako tuli bakozi era ne bw'okwata obukadde 40 n'obupakira ensawo n'otambula n'ogenda ffe tubadde bakozi era omusaala gwaffe tubadde tugukola ki tubadde tugufuna wenjagala twawukanira awo tutegeereganewo bulungi nti ekyogezaako okugamba nti basajja bangi bakazi baabwe tebakola naye ng'ate bakazi baabwe balabirira properties zaabwe exactly ezivaamu ssente kati n'omukazi awulira nga amaanyi ayina entitlement okitegedde bulungi ayina entitlement omukyala yennyini wabeerawo okulwanagana n'ebibanja yabeerayo gwe omusajja olumu tomanyi nawo we tuyitira twagula nawe batuyitawa okitegeera omukyala yalima emmere gye tuli ewaka omukyala n'abaana be balima emmere gye tuli ewaka oke gwe kyokola otugulira enva nkankategedde okategedde mbadde neebuza lwaki abasajja abamu ebiseera ebisinga bawa bakazi baabwe ssente nnyingi oluvannyuma lw'omwezi kwaba abayinamu mukyala wange bali kulabirira baana namuwa omusaala namuwa $1,300,000 omukazi omugezi n'akozesa obusente bwe bamuwa $3,000,000 $2,000,000 n'akolayo obuntu bwe ekyokubiri Alan kino nakyo njagala bakitegeera abantu omukyala ayina right okufuna ebyobugagga bye omukyala ayina right okuba n'ebyobugagga bye omusajja toliiko nga toliiko naye nga muli bafumbo yes gwabimuwadde oba either nga gw'omuwadde oba nga abyekoledde oba nga abeewaabwe bamuwadde
okitegeera omukazi yenna ayina right okuba n'ebyobugagga byengi Kasitala- era ne bimanyikibwa Alan tuyinza okuba tuwangaalira wamu nenyambako mukyala wange okufuna ettaka okugula ettaka sente zize oba nze nzimuwadde nemugamba omanyi mama gundi ninawo sente zino naye mbadde ndowooza oba nkuguliremu ettaka nti ye netugenda netulambula ettaka n'asiima ettaka nemusasulira ettaka eryo mba nina okukwata documents ezikwata ku ttaka ezo nenzimuwa nti property yiye kalwaki mugula emmotoka zo ne mutabawa kaadi anti kisinziira Alan njagala tukitegeere bulungi bwe ndeese emmotoka ndeese nga ya famire ndeese nga ya mukyala haji tulabye abasajja bangi Eh. ajja n'abuza mukazi wange birthday oyagala ki njagala mmotoka n'agenda mu bondi n'agula emmotoka n'akuma kaadi anti kati oyo aba takuwadde bw'oba owadde omuntu muwe ebiwandiiko ebikwatagana nti wamuwa because leero wooli enkya toliiwo kyo kimu leero twagalana enkya tetwagalana kati bw'obanga omukyala wamuwa emmotoka ne bukeera ku makyanga mwawukanye emmotoka yiyo gwe yagimuwa oba yiye gwe wagiwa era nabyo tulina obitegeera twawule enjawulo wakati w'okubuzaabuza omuntu nti omumwadde n'okuwa omuntu kale kati njagala nziremu kino omukyala ategeera atya nti gano amaka gange nga tebamwanjula si wampeta tebamuwoowa tebamuwoowa toyaba mukazi wawaka otaba mukazi wawaka naye nga omuyinamu abaana taba mukazi wawaka kale anti ye katwogere omaze naye ebbanga ddene kale ategeera atya nti gano amaka gange musobola okuba nga naawe mu butakwanjula go aleetanga ezo proposal nti tonyanjula sigenda kwanjula omanyi kati tugenda sooka tukole kino Alan nti kati olaba kiriwetirete nedda kati tukole bwe tuti kati ye waba aveewako yaviiremu awo wuliriza kyenjagala tutegeeragane kikino tuyinza okuba twogerera institutions bbiri za njawulo bwe tuba twogera ku bufumbo twogera ku bantu nga they are officially married mpeta oba mpeta oba nika byetwogerako okuwowa yennikera yennika okitegeera olaba mu busiraamu obufumbo yennika ne bwe mukola giri emikolo eminenenene nga temukoze ennika muba temuyingidde bufumbo ne bwe mwanjula ne mukola embaga ne mukugira ki nga temukoze ennika muba temuyingidde bufumbo naye ate ne bwe mukola nnika biri ebinene byonna ne mutabikola muba baki muba bafumbo kati ssaawa zino kitwogerako twogera ku bantu abagatta mu kyaki twogera ku bantu abakola nnika betwogereramu bali tetunaboogerako bali nti Alan afunye omuwala ne bawangaala ne bazaala abaana bawezezza emyaka 3 bali bonna ebyobugagga byani bwe bukeera ku makya Alan n'ogamba nti ono omukyala saamusiima ngenda kuwasa kati ng'omaze emyaka 3 mu myaka 3 mwotegeredde nti tewamusiima kati ogenda kunoonya gwogenda osiima gwogenda okugatta okitegedde kyengezaako okwogera nina wesitetegedde kale tukitwale tyogambye olina gwogenda okugatta era omugasse nze oba omukyala asigadde wali ono omukyala gwobadde naye wali wano mu maka kati oli gwogasse alina entitlement ku bino ebintu byonna anti kyenjagala tutegeeragane nze gambye tulina institutions bbiri nze njogera ku institution emu eri sigiriimu njogera ku eno embeera nti Alan wagenda ewaabwabi wa mukyalawo ne bamukuwa ne mugenda mu kanisa ne babagatta ne mutandika obufumbo bwammwe ne mutandika okukola ebintu byammwe institution gyenjogerako eri of course kati kino tukitegeere bulungi eri gyoyogerako sirowooza nti waliyo eddiini ebamanyi nti bafumbo okitegeere kyenjogerako eyo teriyo ddiini ebalikogonizing nti bafumbo wabula ate amateeka geggwanga oba gayinza obalikogonizing nti bafumbo
Ndabifunayo interview nero yo. Okitegeera kati nze njogedde wane eno mweno ogundi eno gye tutegeereramu eyaffe ey'eddiini. Nti teriyo ddiini ekola ki egenda kulicognizinga abantu abo babeera bombi nti bafumbo. Kati nze njogera ku bano eddiini beericognizinga nti baki nti bafumbo. Kye ŋŋamba nti Alan bwe mba nga nsazeewo n'enkola family business wabeewo ebitegeerekeka ebigendo twewaza kiri ekibuuzo kye wabuuzizza nti ddi lwe nnina entitlement ku maali yange bwe tuba nga ebyobugagga nga tubijja mu business gye tukolera awamu oba kankireete bwe nti bwe tuba nga twakola partnership Alan buli kyogula nga tetumaze kugabana magoba nti oguze magoba ago kiba kyaffe ffenna. Okitegedde tulunda nkoko kandi tekyakulabirako kya nkoko ffe totuwa musaala nti tuli bakozi wabula tuli ba director nga naawe bw'oli director twafuuka director oluvannyuma lw'okubeera nti bwe wateekawo omulimu wagutukwasa ate bwe wagutukwasa tewatulaga musaala gwaffe mulambike nti tufuna ssente bwe ziti kiba kitegeeza amaanyi gaffe gano ge gatuwa shares. Kati gwe bw'okwata n'okwata ssente ku makya n'ogula ettaka ffenna tuba tulina omugabo mu ttaka eryo. Ekyo kitegedde bulungi. Esi mukasya kano kankwanjulya Mami Gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Kati abasajja abakozesa abakyala oba abaana mulambike yensonga lwaki omukyala asobola okuyimirira n'agamba bino nabikolerera because ye yanoganga emmwanyi ye yayanikanga emmwanyi gwe n'oleeta buleesi mmotoka n'etikka n'etwala ku kyuma n'okwata ssente. Kati omukyala buli kyala b'okoze amanyi mukikoze mwenna aba ne bwe mba nali nkuwa omusaala ku kyokola okeera otya n'oŋŋamba nti nabikolerera ng'omusaala gwo nagukuwa. Magezi kigowa abasajja awo anti bwe balina okulambikira bwe balina okulambika ne bwe bukeera ku makya Alan ekirala kikino n'okeera ku makya n'okolera omukyala business beera mulambulukufu. Business yiyo n'omukyala business ya mukyala ontegedde okedde ku makya okoledde mukyala wo business atunda masimu business yiyo ng'omukyala mukozi business yiyo n'omukyala oba business ya mukyala bweba ya mukyala muleke era omuwe ebiraga nti yiye bweba yiyo musasule omusaala nti ne bwokera ku makya n'omugamba mama gundi vaamu nkugobye tajja kugamba nti namukolerera n'enzimba edduuka neribako erituuka nangoba nalinga muwa omusaala. Okitegedde bulungi ekyo kakati Alan omukyala bw'aba alina omulimu ng'omukyala gw'alina si gugwe bamukozesa. Katugeze okozesa mukyala wange nze right yange ekomawa ku mukyala wange eri omulimu ogwo. Ndiwadde mba okujja n'entula ku mulimu olw'okuba mukyala wange wakolera. Okitegedde gw'okimanyi nti naye waliwo abamu abaami ng'asiiba aketta mukyala we ku mulimu. Omukyala gw'oteesiga lwaki omusindika akole? Olwo gwe nalaba omu ng'ajja twali tukola ne mukyala we ku BBS ng'ajja ku ssaawa muna anyuka ssaawa munaana ajjawo n'apaakinga wansi ng'alinze n'atandika n'okukola emikwano gy'abakozi abakola ku BBS. Kati ebyo byaki? Ebyo ebintu ebimu byakwemala mu nsa. Ng'amanyi n'okubeerawo n'anyumya omupiira ng'oba ojja gw'omupya
oyinza oga nti akola mu area gwokimanyi ekiseera kituuka omukyala ne yeetamwa kiringa nga Alan gwe kubeera nga mukyala wakulinnyirira sibyagala bana katugeze oyina emmotoka munnyukira wamu nannyuka gy'akolera najja n'atuula ewuwo gwe atannamaliriza akulinde why guno mulimu gwange yes you are my wife but this is my workplace ebyo kankusanga eka there is no reason lwaki ojja wenkolera wali gumuwadde oba okitegeera kati kiri ekibuuzo tetukizzeemu simanyi oba okitegedde nti diri olina entitlement kuki ku maali yo bwobanga emaali gwe obadde agikola kasita ogamba nti bebi tukole muli aba kasita ogamba bebi eno yiyo nkuwadde ebyo byoyo muwe n'ebiraga nti bibye because enkya toliiwo amandabye abasajja abagulira abakazi baba amataka namuzimbiramu amayumba namugamba mama gwe ebyo bibyo okumanya nti bibye tobiteeka na mu maali yeegabanwa ng'ofudde era osobola obuwandiika eddamu osobola okulambika n'ogamba nti ennyumba z'egundi zitudde ku bunene bweziti ziri bweziti ezo za mukyala wange ezo si zange temuzikwatako omane jjajjaffe bwe yafa yatuwa ebyaffe abamu ng'abazzukulu oba okitegeera kati the same thing mu maali agamba nti mukyala we n'abaana be bya mukyala we oba okitegeera bya mukyala we bwe bukeera ku makya Alan mukyala we n'agamba nti omanyi njagala gula kataka lwaki onyiiga gwekimanyi waliyo n'abasajja abakotoggera abakyala n'akeera ku makya waliwo emabega gaabo be nabaddemu ng'omwami yanyiiga omanyi kyamunyiiza mukyala we yagula emmotoka nga yanyiiga lwaki yagula emmotoka nga tamugambye kati buzibu ki lwaki yagula oli abadde ne ssente yagamba ani nga wabagule nga totonyiiga anti wuliriza kakati labayo anti Alan waliwo properties ennene nga wetaaga ogambe ku munno naye gwe okimanyi abasajja tugula ebintu notutagamba bakazi anti omusajja okyusa emmotoka omukazi n'agirabira mu lujja nga tewamwebuuziza nako nti ngenda kukyusa emmotoka anti kati bwe zibanga ssente zizo kaye naye alina ssente ze lwaki takula kyayagala bwe zibanga zizo naye waliwo okubanga ssente zaffe kinagambye kiri yabadde atya ssente nga za mukazi oba zaabwe ssente za mukazi anti first kati bano olageza following ekintu ennyo nga first of all omukazi okutandika okukola zaali mbirigo bwe zibeera embirigo final omusajja nakkiriza omwami we omukyala we n'akola ki omukyala n'akola omukyala ekinene ennyo yakoledde omwaka ogwo n'agula Subaru mpya nade nina mugissaamu leediyo omukyala kwe kunnyumiza nangana omanyi gundi taata gundi munaye yanyiiga tuli myezi 2 tayogera nti kiki nti anti nagula emmotoka mugala tewamugambako tisaamugamba mugamba kati mwetondere kubanga wagigula kyaggwa oba okitegeera kati waliwo ebintu ebimu ebitiisa Alan nti katugeze ne kalumamu bambi ak'omukyalo ogula nga tagambye ennyambalamu kengatto kale oba Katonda alina engeri gye yakolamu abasajja tifa abasajja tulina decision zetukola era mu busajja bwo n'ogamba alina okuyita jayita sijja kwebuuza omukazi nze namuwasa si ye yampasa kyokka te omukazi bw'akikola olaba ekintu ekyo munnange teri muntu yatondebwa era obwenzi tebukkulizibwa mu bitabo byonna naye ate omusajja bw'ayenda mbwa omusajja anti ye omusajja kusajjalata kyokka bambi omukazi bw'akikola n'abeewaabwe ne bakuba enduulu oba otuswazizza bandange kyokka n'omukazi mwennyini bw'aba agamba mikwano gye abagamba alaga ekintu kinene manyi kyenakoze simanyi batata gundi oba nansonyiwa kyokka omusajja waba akinya mbasajja banne naye kati olaba Alan eyo nga tuvuddeyo kati back to my point is abakazi baba bagenda okufuna ebintu ebinene nga be babyetuusaako nga bogambye nti omusajja amugulidde bizinesi amuwadde ssente era byonna bibye abasajja babanga abagamba nti
nkuwadde ebintu byonna buliko olina okukola oŋŋamba anti Alan wuliriza kyokka ly omusajja waba agula ebyo tayogera anti waliwo kyenjagala tutegeere olaba ffe abasajja men are the sustainers ffe tulina sustaininga abakyala oba okitegeera ekyokubiri Alan si kyangu kyakusanga musajja nga bamuwadde emmotoka kati mukyala wange bw'aba taŋŋambyeko nti ngenda kugula emmotoka kyensooka okulowooza okimanyi first of all nze emmotoka eyo okuleka kati nga nze ali mu bizinesi y'emmotoka emmotoka eyo nsooka nenjiwa value ya milioni 32 milioni 32 omukazi ono yaŋŋamba afuna ssente mmeka ku mulimu yaŋŋamba afuna emitwalo 8 yakakolera bbanga ki nti akoledde emyaka 2 emyaka 2 kati emyaka 2 tubale emyezi si 12 tayimuza emitwalo 8 wali emyezi 10 ezo milioni 8 gattako giri 2 eyemu nkagaze milioni 9 mu emitwalo 6 I think tayimuzi tuze milioni tuli mu milioni 10 ameka 2 emmotoka yalese ya milioni ameka ana ekyo nga tukizze ebbali ebbanga lyakoledde eri emyaka 2 kyagamba sente zonna nga bwabadde azikola bwabadde azitereka talinayo nti omwana wagundi yalwadde okitegeera anti kati nkubuulira abasajja wetufunira that question mark nze banyumizaako omukyala omwami like omusajja yamutomera yali avuga Nuwa omusajja namutomera ng'akigenderedde najja namukuba emabega pu naye akutuuka okumutomera nga amaze okumuketta ng'awulira emboozi zatera okunyumya omukyalo oyo yagala nnyo laavufo biki okitegeera kati omusajja yajja deliberately n'atomera emmotoka y'omukazi emabega n'agikuba akabina ne kayingira munda kati bavaamu bakayana omusajja n'akwata business card namugamba tobitwala wala kwata business card yange eyo enkyankubira ssaawa 4 tumalirize nga bagenda ku poliisi nga bakola ndagaano zawera ssaawa 4 ng'omukazi akuba essimu ng'omusajja mbuuza oliwa nti ndi wano nti nsange nakawa ng'omukazi alinya boola paka nakawa yamanyi bagenda muwa sente z'amakanika ng'amulambuza bondi ng'amugamba songa ku mmotoka gy'oyagala ng'omukazi asonga ku RAV4 ng'omusajja akwata ng'asasula nga bagiteeka na mannya ge eri gye badde ekayandira terina mu mannya ge ng'omusajja asasula obukadde 50 ng'omukazi bamuwa mmotoka nga bagizza na mannya ge ewabbaawe yafumbayo wiikisi ezo n'asala n'agenda mu RAV4 kati yensonga lwaki twekengera lwaki toŋŋambako abakyala bali nkozesa ekigambo ki bali miini gwokimanyi nti nno gwe gyokigenderere tandika okukola research eyiyo gwokimanyi mukyalawo ye next of kin wo naye okimanyi nti si gwe next of kin wa mukyalawo kola research kitegedde Alan abakyala they don't trust us tebatwesiga n'akamu n'akatini gwe naye nga buli kimu okikola era obeera naawo Alan ne weeraliikirira n'ogamba bwenfa maama gundi ono asigala atya wali owuliddeko omukyala eyeeraliikirira nti bannange singa nfa taata Musa agenda kusigala atya n'abaana wali omuwuliddeko omukyala agamba atya n'abeerawo ne yeeraliikirira naga bannaye singa nfa Musa ono agenda sigala atya n'abaana abo muzigo naye ate gwe kyekikusula ku mutwe era n'abajja okulako bagabambi Sharifu oyo munkuumire n'abaana oba okitegeera naye gwe wali kigambye nti wali olabyeko omukazi eyeeraliikirira nti singa nfa Alan agenda sigala atya n'abaana ab'omuzigo nti kankole nnyo tulabe nga tuzimba ennyumba ne bwe mba nfudde Alan abeere nga at least alina abaana wakola ki kumfunira akantu ako okitegedde bulungi ekyo Alan kakati n'agamba nti bambi tukole mangu tuzimbe akayumba si bwe mba nfudde at least obeere nga abaana osobola okusigala nabo mu nnyumba nga temuli mu muzigo naye omukazi yekkiririzaamu kubaawo
abakazi tebafa naawe ng'ogamba lwaki balwanira ebyapa because bo bamanyi tebafa kirabika ni mu buntu abakazi balwawo okufa anti omanyi lwaki tokimanyi lwaki tebafa kandi exposure kati tutunulira ebintu ebisinga bwe tutunulira badriver abasinga baki basajja abo bali exposed kuki ku bubenje sikyo bwe tutunulira bano abakola mu factories abasinga abakola kwezo machines ezo baki basajja exposure eri kuki machines accident ekiwero okitegeera kati bw'ogenda okukibala abalamu nga exposure si ekyokubiri abasajja engeri gye kiri nti ffe tulabirira engeri gye kiri nti ffe tulabirira tulina ebyokweraliikirira bingi ate byo bye batalina nti osobola osanga omukazi osanga bano abakazi abatalina nsa nakubirako Alan nagamba kale kankusindikireyo 5 namala nakubira Jose oli bubi kale kankusindikireyo 10 bamala nawo nakubira kankubireko ne kukihaje ekyo nakubira haje sinawo sente kino kinsaze Sharifu ogenda okakana nga musawe emu akubidde abasajja 10 abafunyemu emitwalo 5 kati gwe omusajja oyinza kukubira bani okimanyi onoonya ne musajja munno gwe weewolako n'abula by the way nze ndaba nnyo abakazi nga bagamba ofuna sente tozimba foyagala tuleka otya yeye mbozi y'abakazi naye ate omukazi ne wabeera ne sente omukazi ne waba mugaggala tasobola nti kati nkuzimbire ki ng'oyagala kukulangira oyagala bakulangire naye sikyagala bambi oba okitegeera oyagala bakulangire kati bw'oba oyagala okubeera n'entitlement ku maali yo Alan bw'oba osazeewo okukola nti bino byenkoze bino bya famire tandika okukola ebibyebbali bino byomaze okuleeta ewaka byo tebikwata waako by default kati biri byenkoze ebbali babigabana batya katono tukoma out of awo wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. ale mukulike mbulangu abakama baffe tukyeyongera mu programu yaffe mbadde ngamba haji nga tuli mukuumulamu nenkugamba abakazi bo emali y'abasajja lwaki emali y'abasajja always eri mu kutugabana tugabane anti muteeka ate no mu bantu kiwulirika bubi mbu omusajja yaganye okuwa omukazi ebintu ate nga bakola bonna naye ate bwe mukola mwenna omukazi n'atwala ebintu lwampaka omusajja ne bali awo ne bakufutyanka bantu bagamba ye maama w'abaana be anti Alan ekintu kye tulina okutereeza kyekyo obwedda kye tuliko kye tulina okutereeza bwe tusalawo nti tugenda kukola emmaali eno babiri emmaali tugirambike mu buwandiike nga muli bafumbo mba temwesiga Alan waliwo kyenjagala tutegeeragane bwe tuba fembi tukola emmaali eba yaffe fembi nga tugatta ne tukola ekintu emmaali yaffe aba babiri naye bw'obanga okola wekka ffe tulina kugabanyi ku kikyo oba okitegedde kyenjogerako abantu era balina okitegeera nti n'omusajja alina right mu maali ya mukazi we nti omukyala bwafa omusajja asobola okugabana mu maali ya mukazi we oba okitegeera kati feno mbusiramu bukiwa percentage nti waba abadde alina abaana agabana kyenkanaki bwaba abadde talina baana agabana kyenkanaki naye ate nze ng'omusajja bwe mba nkoze emmaali
si yammwe mmwe mwekka. Nyinza okuba nina abaana be mutamanyi nabo balina entitlement mu maali yange. Yensonga lwaki si kituufu omukazi okukwata ebintu by'omusajja n'abyefuga byonna n'akwata n'amataka n'agateekako kaviyeeti kati ate abaana bootazaala. Wamma oba kitegedde? Ntegedde lwaki abasajja abamu tebaagala kukola abaana bootazaala bo tubakolere ki? Era wegendereza abasajja abasinga abalina abakazi abangi oba bazadde abaana abangi tebakola mbaga. Bakola naye kwegamba abasinga obungi haji tebakola mbaga. Ala n'ekirala teriyo kwewala bintu byabwe ndowooza kugira abalaba bali abaana abalala. Anti kati bangamba ow'empeta aba n'enkizo. Anti kati mmwe wammwe mu mpeta kati ffe waffe mu kuwoowa omukazi bwempa ow'omukazi asooka n'owokubiri n'owokusatu n'owokuna bonna neera ne mu kugabana emaali yange balina percentage y'emu. Okitegeera tekiriko nti ono gwe nasooka okuwasa okitegeera. Ennyumba nga mbadde n'akazimbawo emu n'abakazi bana. Kakati goba wawasa waaki bonna ng'ate ennyumba oyina emu. Mbalinkyali. Jukire twali twogera ku polygamy twagamba ebimu ku bireeta security mu bakyala kwe kukakasa nti bye balimu byabwe. Kati wakakolerako family emu lwaki oyongerako endala 3. Oba okitegeera byebizibu ebyo byowulira omukazi n'atuuka n'okwata ebyapa byo n'abiteeka n'abikaviyeeti nga n'abikweka n'akola ki because alaba batudde ku 5 ku 10. Kyokka abaana olina lukunkumuli lwonna oyagala lugabane ku 5 ku 10 y'ensonga lwaki bakola ebyo ebintu. Naye ffe singa ffe abasajja tulambika n'olambika n'omanya nti nina maama gundi ne maama gundi ne maama gundi n'olambika ebyobugagga byo n'obiraga ne bwoba tobiraze mu kyalo ono n'obiraga obiraze balooya oba obiraze baseeka ab'ensa nobagambe emaali yange yeeno neeno okitegeera. However mu maali eyo kye nakugambye nti bwe mubaamu emaali gye wakola n'omukazi nti lwakuba wano bambi abakyala bwe tubawasa ne tubateeka ewaka waliwo bye babuusa amaaso ne bijja nga tumaze kufuna butakkaanya tumaze okufuna okusika omuguwa. Omukyala lwalyoka avaayo n'agamba omusajja oyo yagula ettaka nze nakubanga amabulooka ng'omukyala ye yakubanga bulooka oba ye yakubisa bulooka omukyala ye yagula amabaati. Gwekimanyi nti omukyala ne bw'abanga obadde ozimba ennyumba ng'ebulako amabaati 3 n'agagula yakitwala nga ye yagula luufu yonna. Nasereka nze nasereka eyo ennyumba yali tekulemye sinze yagimaliriza naye nga yagula amabaati aga 3. Kati buli w'osalawo okugamba mukyalawo nti nkwatiraako ebiddirira bikole ki bigumiikirize. Oba bukedde ku makya bagobye n'agamba nti bino nze yabikola nalabye sitole eyo gy'obadde oyogerako. Omukyala yagamba ye yakola ebintu ebyo n'omwami we. Omwami agamba yakola ebintu ebyo byonna ng'oyo omukyala abeera kabaale nga gy'awangaalira. Kati ekituufu kye ki? Ddi abaana lwe balina okwegatta mu nsonga zammwe? Abaana tebalina kwegatta mu nsonga z'abazadde. Tebalina. Because first of all kakati bwegatta mu nsonga z'abazadde obeere ku sayidi ki? Era how sure are you nti mama gayogera ge mazima? Oba how sure are you nti tata gayogera ge mazima? Kati gwokimanyi nti nno kati natunuulidde story eri ng'abaana bo bagamba nti bawolereza maama waabwe naye nga byonna bye boogera bifu naye nga babijja ku maama waabwe kuba babanyumiza binyumize. Bano beesanga temwali. Actually batuse n'okugamba nti taata waabwe yakwata edduuka lya maama waabwe n'aligabira ssenga waabwe nga maama waabwe takwata mbu yali mujjako n'aligabira ani. Bwe bagenze ewa taata n'agamba nti edduuka lye mwogerako twatuula aba nze ne maama w'abaana abo ne tukkaanya nti edduuka lino tuligabire ssenga. Najjayo n'ekifaananyi kye baakubanga maama bakoze endagaano obuwandiike akwasa ani bakwasa ssenga edduuka naye ng'abaana boogera birala n'ebiri ku gurawundi biki. So nze ku lwange nandirowoozeza nti ekisingako obulungi abaana ensonga z'abakulu muzeewale.
kyekisingako obulungi. Oh sorry, mbadde nagamba mama ogambye yafa. Omuntu tasobola lwanirako maama we. Anti wuliriza wabawo gwe ekinyusi kyotamanyi. Gwe okimanyi nti nno maama asobola obbakoza ensobi oba taata asobola obbakoza ensobi. Nga taata yayagala okunyigiriza maama. Mwene mudda ku saidi ya taata naye nga taata ali mu kunyigiriza ani? Ffe waffe mu Obusiraamu bwatugaana yadde okwekkaanya omuzadde. Okwekkaanya okumanyi. Ekyo. Oba okitegeera. Kakati gwe mbuulira bw'ogenda okudda ku saidi ya maama oba eya taata ekyo oleme kikola. Tolabangako baana bakuba bazadde baabwe. Kigamba nti ekisingako obulungi abaana butayingira mu nsonga z'abazadde baabwe. Besootinga ebyabwe ng'abazadde. Naye abaana buli lwe mufuna saidi gwe kyolina okumanya ekiseera ekisinga. Taata yasinga okunyigirizibwa mu nsonga z'abaana neki. Okimanyi nti taata yasinga okunyigirizibwa. Kubanga ne maama bw'aba agamba abaana bano nga n'abazza ku saidi yaabwe abagamba mmwe Alani muddaawo nze nnwanira mmwe. Temufaayo. Alani n'ekirala kye siwagira. Y'omwana okuddira n'avuma stepmother we. Stepmother oyo alina abaana bazaala baganda bo. Okitegedde? Kakati bwe mutandika okuvuma maama w'abali. Kitegeeza ne bali gwe gamba automatically oba directly oba ovumye maama wo. Bw'ovuma maama wange ne bw'abanga si stepmother wo. But bw'ovuma maama wange oba taata wange directly oba ovumye wo. Ukitegedde kyenjogerako okwogera. Ffe eno mu Busiraamu Allah yatugamba nti tetuvumanga bakatonda baabali, tetuvuma amasanamu. Amasanamu ogamanyi? Ebibumbe ebyo bibasinza. N'agamba temubivumanga. You know why? Bwe munaabivuma nabo bagenda kunyiga bavumaani bavume Allah. Kati Allah ni buli lw'ovuma muzadde w'omu era lumu njagala tufuneko topic twogere ku mpisa. Omuntu ayogera eki kati olanga bwe twogera ebigambo bino waliwo gwe biyinza obutawulikikira bulungi n'avaayo ng'ataavuma bazadde baffe. Okitegeera? Gwe okimanyi nti automatically aba avuma bazadde be. Ng'ate si be bamuzaala yetafiirwa. Ate si be bamuzaala tafiirwa lwaki? Aba avumye bazadde be. Because ekifaananyi muzadde wo kyalimu kyekifaananyi muzadde we kyakola ki? Kyalimu. Okitegeera? Kiriwo omusajja bw'anaagamba omukazi wo oba omukazi lw'anaagamba omusajja nti laba embwa eno. Automatically naye abambwa. Wawasooti embwa. Okitegeera? Kati kyekyo nti abaana munaddala mu nsonga y'emmaali abaana mugende mukole ebyammwe. Taata muyinza okuba nga taata gwe musikaasika yajjirana ku mmotoka y'amatooke n'ayingira e Kampala. Bwe yayingira e Kampala Katonda n'amusumulula. Nammwe mugende mutandike ebyammwe. Bino ebyataata ebeera ennyongereza. Yabasomesa. Abasomesezza. Nze nina mukwano gwange principal wa institution y'emu. Naye yanyumizaako akasitole n'angamba waliwo omusajja buli lwajja ku ssomero n'asasula ajja n'ekitabo. Nti nti Alani ayagala ssente zaki nti ayagala ssente za registration agenda kola senior 6 mmeka nti mitwalo 2 nga jazisasulayo nga agula ekitabo nga Alani osayininga. Nti asasudde school fees ng'osayininga. Oyo principal yangamba yamubuuza nti lwaki okola ekintu ekyo n'agamba buli asayininga abamanya asayininze ssente ze. Bino ebyokkeera ku makya abaana ne banneefuulira nti bangoba mu byange bye nakola. Buli omu amanye namuwa omugabo gwe. Buli omu asayininga buli mwana gw'alina okuva bwe batandika okusoma. Ne bwagamba nti pocket money bampeerezeeyo emitwalo 2 ng'agisindika ng'awandiika mu kitabo lwalijja ku video balwolidde ewaka olina okusayininga nti ssente wazifuna. Awo we tutuuse. Oba okitegeera naye nga ddala sincerely speaking Alani lwaki nze we mba nkoze ebintu byange lwaki ate neeraliikirira abaana b'enzaala lwaki neeraliikirira omukyala gwe nawasa ntuke n'okukusa ebyapa nga neeraliikirira omuntu gwe neesiga gwe nakola ki lwaki tutuuka ku eyo level. Ye gwe okimanyi nti eriyo abantu abamu abasajja n'akwata property y'omukazi n'agitunda nga n'omukazi tamanyi.
sajja nabyo nno oba okitegeera zesagalira mukazi sajja ayikiriza mukazi kati naddala ng'omukazi alina ebintu bye okwetereza ffenna ekisajja nokyanga tikirina magezi nekisanga omukazi yeekoledde obuntu bwakyo nekigenda mukigenze mubba mpozi ngaoyagala kulangira munange eri abamu abagumiranga ebyo tebimulya ebyokumulangira kasitaba nga akubbye ekyokubba kimala ate nze omanyi lwaki wanu sikotogera mukazi ekyokubiri sibba mukazi omanyi lwaki nze omanyi nze bajje mubbamu kumuzaalamu baana enziba gyenzi mubbamu makinga sure muzaalamu abaana waba mugagga nga muzaalamu abaana ate abo abaana bagenda kugabana ki era maali ya maama waabwe oba okitegeera thani okumukotogera kotogera kinene omukazi muleka abeere ne maali ye ne bwoba ogimanyi nti maali ya mukyala we muleka abeere nayo ala nituteresa ebyapa by'abakyala baffe n'omunoonyeza ne ssente zikikyuso kizza mu mannya ge naye nga kike mu mutima mulungi n'omulaga ebintu ebirina okukolebwa mu mutima mulungi n'okakasa nti kino kyennina si kyange kino kintu kya mukyala wange. You have to build trust in your wife. Amanye nti Alani bwoba oyitira kugundi yitirawo onzigirewe esente zange bakumpere sente zange ozirete ogende wantu bakuwa akaddeke okamuleetere zani ate okudde waka n'omugambo omanya nti kati bate sina bulungi mafuta n'entolako 10 baida omuzogo sigwagala oba okitegeera gwokimanyi nti abasajja bangi twewola ku bakyala naye tetusasula wewola haji yinza okuba sirina newola nosasula nsasula nange nsasula kuba sente z'abakazi z'abakazi olumwezi nsasula emirundi 3 ulwawo yanga ayagalanga gamba naye luli nakuwa 10 nti nendikuddiza nti ate size nagulamu amanda nazigulamu amanda amabanja g'abakazi gabali kalingi you keep on bali kalinga paka lwokolaki kale sagala kusuka kwa wano olunaku olwaleero haji nkuyise ku Christmas siriiwo ngenda nga 23 ogenda fuluma ogenda ne hajati ngenda Makka ne hajati njagala kundeetera fitina byebyo tujja kula bana kale singa kati nasamuka singa tugenda Makka ngenda Makka siriiwo ne Makka wakibakiriza ogende nga toli musiramu ndedda tosobola yingira ije tukolere emikolo abasere basiramu era waliwo ekigambo ekinene non-Muslims don't go beyond here naye nga nsobola okugenda wali awalala ene walala ogenda yene gye tutakolera mikolo ene walala Makka kibuga kinene kati specifically okuyingira wali kabba osaka tugezo ogenda kola hija nakola dda umura ogenda kola umura poze bayakwebaza bikiwe bityo soko osiramuke lirwaki Alan tosiramuka ndi mukubuuza lirwaki tosiramuka mange njagala kukolera mamange umura mpozi mwe sente yagende yekolere sigwe mwe sente agende yekolere anti jaga musasulira musasulira agende musiramu musasulira agende naye ate okimanyi kyandinyumye nnyo nga mugenze mwenna njagala sasula byentegeero n'osiramuka ne mugenda mwenna ne maama wo owulira okunyumirwa nagendako najja ati wanyuma nga oli n'omuntu nnyo ogenda hajati ki Alani ndeka gwe natwala ajja ati gwe ekyo kyoba omanya pozi program baziraba kale saagala kusukako ndiwe nayogera bajja kutandika okunkubamu ebituli abantu abalaba ate tebamanyi programu zaffe kyetubalaga kirala nekyetuli kirala Cruise exclusive gwe mukutu sagala kusukako wano olunaku olwaleero funa omusebe bulungi mweraba nkwanjulira ekizimbe Future Heights ku Ntebe Road
kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner, edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu, ayavula, atengerera, atambula okutuuka waakulira, taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova e Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Esimu kasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bika nga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduuka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo obulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo, tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision.